abadde baagala tambulizaako show yaabwe mu bantu bonna abayogera yenna n'ekiwanga nekyagala ovaayo yenna yeereega ebikya ajja kuzirikirawo banoonye ebyokusigeni twali wano nga twagala okwogerako oyo omukyala nogamba naye mumuleke banange nali naye nga yeekwasa nti Jenny yayogera ku baana ate mu statements izo nasiwulirangako Jenny ng'ayogera ku baana yaawoza tomuntu yenna anakwata ku baana bange nja kufa naye ngani eyayogera Jenny nayogeranga ku baana ngabaana boogerako ddi nze saogerangako ebyansoberera neneebuuza Jenny yayogera ddi ku baana Nzona mulimu ebintu nze ndi muntu okimanyi mulimu ebintu bye bayita nyize nnyo ekyo ekikazi ekyo kisokolinde okimanyi munze yakubuuza ekyo ekintu n'ogaana okimbuulira yes kati nsondaba n'ogamba sijja kyogera ekikwatagana ne famire kuba manyi omuntu aba ayagala nnyo famire ye famire maama w'omuntu taata w'omuntu abaana b'omuntu sisobola boogerako kuba nze sinywa mwenge natamidde n'ennumba abaana atayagala Jenny va wano ku live eno giveeko Jason bannange wano tugambye Jenny tasobya tagambako muveeko mugende eri kubali be mwagala abalala nze ne bwe babeerako ne bayomba nze olowooza bino mbitya nga lwaki bayomba wakoze musango ki kati sera nkubuulire temuleekaana nabo ne bwe bajja ne boogera ebigambo nkumuli nze gwenjogerako gwe mmanyi kati mmwe bakakyere sirina budde bwammwe nalabye waliwo n'omulala wali eyo kata sebe ekiyayi nga kitudde mu vidiyo kiri ate wallayi nakisawudde lwakuba kikwano kyange naye nakisawudde nze saagala ayogera ku mikwano gyange ge mazima omuntu waba kyali wange tomuyingira ebyo bya kisiru tomuyingira bya kisiru ebyo bya kisiru kubanga abantu bangi bayogera ku eyo ishu abantu bangi actually Jenny teyayogerako just yasunako obusimu katini ate wafuba nnyo okwewala issue ezo naye maama zibafadde amawulire mbo babadde baagala tambuza sho ne ŋŋamba yes nze ebintu by'amawulire mbimanyi babadde balina osooka ne baŋŋamba namukasa kino kiri bwe kiti aga Katonda mu ggulu nandibadde okke nakyo basinikire eyo oba bisho byabwe byagaana otambula teri akyalaba na zi TV nze gwe bayita mbu simanya atalina kyendi nze gwe batambulizaako sho basula bagugumuka namukasa basula balowooza kunzi akwesonyiwe period kyekyo kyokka akwesonyiwe kati mulamu akyawo kugambye bankeererako abasajja abakulu n'abakazi abakulu yenna neyereeguula kyokka nonze gwaliko ndi freestyle olwo omukadde atuzaala afa kinensi nze simanyi waliwo Adamu then oyo omulala nga otuvudde ku Adamu toboogera nze busibe njogerako baleke beesonyiwe weesonyiwa abantu balina okukoma kuba wabeesonyiwa Jenny nze ekinnuma nti abantu wabeesonyiwa weesonyiwa abantu Jenny tabaliiko nensi nagijjako amaanyi by the way nagijjako ensonga lwaki oli abakuyingira nga tewabeesonyiwa weesonyiyira ddala abantu yes nagijjako ensi amaanyi era nina nene bye nawulidde mbusima bagenda kutaba mikwano mute buli kyemuwulira kyemwagala ate kati Jenny bw'anaate ebyamwe munaawulira mutya nina screenshot ne voice notes kubanga ekyomusomukazi omukazi teri mukazi atamanyi ddoboozi lya bbaawe buli lunaku ncekinga ku peji ya Jenny ba yatadde naye kati oyo akyali musajja oba yafuuka toilet ya lukale omusajja bamuyita gundi
taxi buli ayagala yatuula omusajja mwensi n'ekidomola ne bwe kimuyitako asooka kikebera alabe nti tekirina bulamu kyali musajja oyo omukazi yakkiriza nti yatomera naye yeegumya kati simanyi omanyi omuntu bwaba nga takkiriza amazima ali mu dinaayo okitegeera akuveeko wamma akwesonyiire ddala kubanga nange siri mwangu nze mbadde newala nnyo okuddangamu abantu abamanyiira naye nange leero ŋŋambe nange kanfungizaako obunafu Jeni akwesonyiwe period teri kirala akwesonyiwe ne bw'anaasalawo n'agula babuloga bameka oba agula baani bavume Namukasa sirina gwe nsobola kuddamu missioni ye kasita n'agamba mission accomplished mute nze nfiira ku mulimu nninga balobu efiirayo waggulu gye bagiwanikwesonyiwe eyo issue zaabwe lwaki tebazisolovingira mu boxi ne bazita ensi yonna n'ezimanya issue buli wejja mu butaala abantu bangi bajja gyogerako abantu bangi baba balina ogiwa amatu kati we bakyagala babisolovingire mu buliri tebatumanyiira just yebuuza amagezi ekituufu akimanyi just ayagala imbu baguza abaana bajja ku zipeegi zange nga bamanyira naye nze mbagamba ebigambo bino nze Namukasa newe mujja 10 nga munvuma sirina gwe ngenda kudda eri kye bagenda kukola wamma teri ate ekirungi wabeesonyiwa naye yo mukazi nno naye ayagala entalo nze sirina gwe ngenda kuddamu eyo nantalo naye ayagala entalo ate tomuddamu aswale kyokozeeko kimala ate mumaze leero sirina budde bwambwa ate jeni nawe kati olaba abantu yabavaako kati osuubira agenda muddamu naye kati omanyi kino kyo nasazeewo jamuwadde nnyingi leero bw'anziramu nja muddamu bw'atanziramu sigenda muddamu kubanga kino ekitutudde ebbanga ng'abantu bamanyira lwa kusirika bw'atanziremu sigenda muddamu bwe kityo asuulewo tawolo nange ngisuulewo naye bw'atagisuulawo mukwano nange leero ndi mulala musigenda beera oli gyendi gwe bamanyira ne basindika oli namanyira oli nanvuma nedda nze ndi tiimu yo paka kuwulira bubi baddeeyo simanya Jeni biki inza mmanyire simanyi kuyomba naye nja kukola kyensobola okukola mwana tebo bantu Jeni bamulumbidde show yaabwe etambule Jeni bamulumbidde bwereere bakuvumidde bwereere nze kyekinnuma kubanga twali wano nga twagala okwogera ku oyo omuntu n'otugamba bannaye nedda temwogera ku muntu olaba ebiseera ebisinga wadde oba munnamawulire tubaamu ne kali ke bayita ekisamugwenogamba omuntu ono abadde ayise mu kino omuntu ono ali mu kino ne kino ak'obuntu era nga buli we boogera ku topiki ye njewala nnyo era we kibadde njewala nnyo era ne bwe nabyogerako aga Katonda mu ggulu bwe baba waliyo kiripu nga muvuma nti oli musiru tewakikolako kuba nze nzijjayo nenziteeka ku peegi yange tewakikola olaba sero ebyo ebintu by'abasajja ajja si bangu abasajja si bangu omusajja ate oyo public toilet olaba yafuna oli omukazi alinga ekidomola abasajja baswaza omusajja olinza olowooza oli wa kitalo omusajja n'ayagala omuntu atali wa kitalo olaba bwe weebuuza bano abalalu betusanga ku kkuba ani abafunisa embuto era basajja ab'obuvunaanyizibwa n'abategeera mwana bakwesonyiwe zebandike omusajja advice gyensobola omuwa yegendereze agenda kuteeka ku Namukasa amaanyi omusajja waliwo omwana ali e UK ye madamu we kati omupya gwatwala Zanzibar
amazima ga Katonda mu ggulu nga ndi mulokole amutwala Zanzibar kale n'owulira oyo yafuuka public nuisance kunnamukasa wandigatadde ku security oyo yafuuka public nuisance oyo omusajja omuwala bamutwala Zanzibar kati ye muwala aliko omupya nze gw'oteekako amaanyi omusajja wange gwennina ogamba atankiraiminga omusajja wange ankiraiminga era ne wano ku live wazze murabye nambuuzaako message. Yes, my man claims me. Era ne mu public maasobola okyogerako zisaagala tambulira ku bulamu bwange nga buli ku musajja. Naba kukwatisa n'ensonyi awo emabegako katono ng'ensonyi zikukute. Tebagerege enviiri zange maama. Tebalina kye batugamba. Sha oli kwoli gino. Abantu bagamba nnyo bamala kwekuba make-up ne bajja mu kamera abantu abamu we bateekuba make-up tebasobola yimirira mu kamera kati olumu abakola kajjagaano okujja balyoke batagalire mu nkubo za TV okitegedde ekintu ekyo bakwesonyiwe era mukwano oba fightinga depression yo genda olabe blue movies ni bulungi mpozi basala muri mute bannange agenda alabe blue movies zikakanya depression nzo yo mwana namulabye ngayogera ebintu byokumande kanyogera katono nalabye omwana ngayogera ebintu byokumanda okumpewo ningamba kitegeeza ye nga waba avudde ku mpewo talina wasobola kuyisa bwakabwe nga tali ku mpewo mu mutwe nekinzija nkiŋŋamba oba ogamba batuula muti ne kasuko ne bakwogerako kitegeeza you have that time okuba nga obalaba olina n'obudde bungi okubamalirako ku bintu ebibeerako intaneti ebiyitirivu naye n'otwala obudde dakiika 15 n'obala n'obabuuliriza kitegeeza bimutuuka tebimuyingira tereka bituufu kankuli ekintu kimu kyoyinza kakikubye kino kiige osanga ng'omuntu oyogedde ensobi ye abantu balina kata 2 oba 3 esooka waliwo anyiiga waliwo asirika waliwo eyeekaza n'akibikirira najja n'abikirira n'ate n'alumba gwe like alage tekikola ki tekiriiwo okitegeera jeni twakeera ku makya gamba baawe okuba ne kafini kusasa nga nka video bewa bupeeki omusajja omufumbo okitegeera seguwa bifulumya ebintu ka audio ketwawula tetwalako katambi kubanga tugenda ku katambi ketwalako ku original ka audio tetumanyi baka fake ng'omusajja yeegayirira mwana tebina ebyo bigatta okitegeera mwanze ombaze kwana mama w'omuwala omwana mama w'omuwala tulwakinziramu n'enkubira omuwala essimu negamba mama wo simanya taleka famire byange oli omwana aba muto niwe batwenkana emyaka wawe emboza mama wo seswa mutuuza mubaza taata we kabina w'omuwala tosobola kubira mutabani wange bwengamba taata wanveeko okitegeera yakuzibwa abaana mbawala abana bonna abanange mbagamba kiri wano wawulyamu omusajja wo ng'akwendako ng'okikutudde mu mutima wadde alinamu sente zikulabirira kiviimu noba wazaala ng'omuzaalidde taalaba no Farida Nakazibwe yabiranga n'omusajja omusajja ng'amulimba naye ng'amanyi kiri kyayogera kyekituufu n'akizuula luvannyuma n'emikolo nga baakola eminene gitamanyi gy'ono naye yavaayo n'afuna omulala n'amukweka n'engensi yo naffe tumumanyi wa Mmengo oba kitegeera naye n'asaba wabijje mu kamera kubanga kitegeera obufumbo bwa kamera omukyankalana n'ensi yonna etegeera kati okudda wano n'akuvuma tino make-up biki beepisi wa kitalo nnyo nnyo amanyi bagamba omuntu omulungi abakazi abamu bagamba waye tunamundabibwamu ng'ayambadde yeekozeeko aba mulungi naye abamu abakazi abamu beeyambula fe abasajja abamu ne twenyamira oyinza okuba olina omubiri omulungi ennyo
ogwera ninga ebitundu by'ekyama nga bifu ate ebitundu by'esegwa babijaji nga ffe abasajja ffe abayingira ife ababijaji nga tumanya ebirungi n'ebibi ngoza lwaki abalala bonna bagendayo lwaki tebamwanjulanga omulungi ennyo juka omusajja gwayina yali agapifase n'okumanyikibwa okitegeera that socialites ensonga lwaki yanja n'ayagala omuntu ku TV olwakula ku radio naye afunye effumu amanyikibwe nga Shakibu kyeyakola ku Zari waba kitegeera kati wetaddanga onaakulumya omutwe nze tanumya mutwe saagala manyikibwa era nina n'abagambye mbu the woman Edi Sendi lwaki Jekinisi Mukasa waki Kasukutu banakudda kumuddamu manga empty tekuzaayo kubanga Kasuka omuzaayo ne Kasuka amanyi nnyo ebyama by'okusinga ki ko kalooza kamu amumanyi nnyo munda bamumanyi Edi Sendi Jekinisi Mukasa bamanyi nnyo ebyama nnyo byonna bye yakola naye ate yeerabidde ebyama eri Kasuku byamanyi n'agamba gavuuka gatuleyo mu kati n'akawala negabugende nga yeerabidde tuno oli gwajerega amanye ebyama bikasasi wena gwe yakolanga n'obuvubi bwe yakola ki nonga omugezi Tamale bwe yagamba engalabi eno kyetuuse engalabi ku mutwe oba ekitegeera nze mulaba awo ku makya wadde oli omwana gwali bamuteeseeko oyo yali wa Spark TV yabadde ng'aleese omutindo bw'aba ali depressing nga bwe bagamba nze amagezi gensobola omuwa agenda alaba emuvi nga bulu muvi nga yeebise bulangiti emmyufu ze nolowooza n'okulowooza like nekira ani akikozesa kino okudda mu system kati kankuli ekyo nawe okimanyi abadde avudde ku mpewo kati womuddiza naye n'akomyawo yaba afuna attention tuno rape yakumye ku TV okitegeera kubeera singa tebaalipidde Namukasa era yandibagambye nakomyewo naye nga teri agamba nti yakomyewo naye nga TV yaggwanga ki ebeerako nonsense oyo ne bamukkiriza kati kankubuulye gwe ekyenjawulo ky'olina ku TV n'avuma omuntu gende gwe tofikinga bulamu olaga ebiri real nga okitegeera naye ye okyajukagala akatukina abagambakoko nekugamba waliwo abantu apretendinga kyebali nga si kyebali okyakijjukira kati ye ebintu ayagala alage abantu kyebalina okulaba ye ekituufu kyali takiraga bantu sifakinga bulamu ebyo bimwagala ogendanga mu kamera nga mutaddeko enviiri z'emisambwa olumu omusambwa gujja kukwata gunnakayiza gukuggyeko wiigi gy'oyambadde ono Jane nawe oli w'amaanyi mu ggwanga muno mu mawulire nno singa yabadde ayagala nnyo nze ne booda olumu nzirinnyira n'enjambala n'enjirinnya I don't fake life. Yabadde agenda ku poliisi nawawa omusango wamwogerako ebyasaaka ebintu nabitwala mu mateeka naye lwaki ati yazze ku TV nadda ku TV alize ku TV wali empewo babeera naye ajja kuzirikira olumu ng'ayo boogera ebyo bye baleeka ajja kuzirika omukago muggweko Era muting ono muwala wa Godfrey. Anamulabisa nga bamusitula si ye munene nga gundi ng'ensawo z'amaanyi. Byeni byamulema okukwasandikamu. Omwana gwazadde yamufudde bw'atyo. Kati wano ovuma olaba waliwo gwe bavuma gwe muwala wa Godfrey. Bannange wante tuna kuvumako ku muntu agamba nti tuvuma bamutinge bonna abakozesa olulimi oluvuma wano. Yes. Taba muting abaleke bagifolegwo abantu bakisusa nabo kati bamuvuma alina gwavumye wano. Naye olowooza nze omuntu ne bwanvuma bindya. Nze Sarah kankubuuza ekibuuzo ku makya mpaka kiro nga nvuma.
Jingo buli omuntu najja nakwetolola kuvuma naye nga takukonyeeko talina kyakkoze. Nze saga akamanyiro just okitegeera nzolaba oyo omwami omu gwe bakola naye mukwaba blocking oli muto oba tagala kubangawa ebigambo birenda naye oba godi omusajja mumundekero ono yali wa Eddie olabaawe bamutaguza eno neeri bamutegula naate gwe ate nze lwakwagala kusirika nze nina info n'omusajja oyo gwaleekaanira yali wa Spice yakwana Spice n'amugaana nga si level za Spice. Tegeeza Spice yawanda omulala ali mukomba box ya Spice nebyabatabula n'omuyimbi omu gwe yatijjise nnyo ne bagenda oba ludda wa ku mikolo gye omusajja yali akwana omuyimbi oyo baatabukira ddala ne bawoza simanyi ono aloga gundi awoza tatubimanyi anti kati yalowooza tino okubeera ogenda kumpe ku TV ng'olina air nolowooza tino ojja kuyisawo ekyo kye kiba kiwulibwa okitegeera kiringa ng'onalaba Israel erwana n'abantu abatalina mmundu netta abantu b'obulijjo kitegeeza gwe ota abantu b'obulijjo nga tebalina mmundu oba munafu nnyo towenkana wali baba bakusinga amaanyi ng'okyokozesa kuba ng'olina ebyokulwanyisa oba ttanga bw'oyagala naye nume banafuna ebyokulwanyisa ojja kufumuka emisinde okitegeere kyengeza kugamba kati bwakuba nga yayina eya akozesa eya eyo gy'ayina ate nga tujjukire eri kampani si ye naye ekyewuunyisa gyeni ekinewuunyisa omuntu alima abeera atya ku National TV n'afulumamu ebigambo ebitagatta ku TV naye yabaaki byamulema ne contract ku Galaxy ne bakola ki tebazza buzja contract ye nga kubeera nga buse atijjisa kasajja contract ebagigo yaggwako ekirala oyo omusajja atambuza ki alina sente nnyingi zimuwaga anti ensonga lwaki akasajja kamujooga ke kamwagala nnyo bawe yali amwagalako fame yagifuna kati ate nekirala sente zizamuteeseemu amuzaddemu omwana okitegeera ebintu bino biruma osooka n'ofuuka single mother ogusooka ate n'ogwokubiri bana abawala zekambabuulire fe abasajja ekikyasinza otuluma oyinza okunsaba kyonna kyoyagala nenkikuwa naye ekisinga okunuma nenkwawukanako nanga tonzalidde mwana mubwentula sometimes nembala sente kabuli kino abasajja yenayina nga yasoma mulayire amugulire emmotoka naalongo motoka ki amanya ngogedde sorry omusajja omukazi avuga motoka ki era asulawa muleme kuvuma abantu nga n'ebintu ebiri mu nnyumba kati kamba bunyumizaako muleme kuvuma bantu mwewanike ku bantu bwe munaleeta bamaama bammwe ku media bajja bavuma bwe munaateekako abaana bammwe bajja bavuma bwe muba temwagala muvumwe temubateekako ekisooka avuma wali enyingiddemu mu nnyumba y'omukyalo oyo agamba nti alina ssente bwe yeekuba pafimu y'eddoola 10 yalaba kyakabi social media ewaga webale nnyo kati ate n'ebirala bikyafulumye nze namukwano gwange sijja mmwogera linnya naye alina screenshots mpitirivu ate gayi naye talina ssente kati ali kamwanje screenshot ez'omu nnyumba naalogo nga bidde bakwana bamuyita na community kansooke ŋŋendeko ewa Sarah Joy zifulumye n'endala zikyajja kati senga bamukwana n'asirikirayo n'abeera eyo senga ebingi tebyafuluma abasajja abaffe bonna bakwana naye bakwana tebasobola kutwanika
Lwakubanga tetubaanika. Bw'onooleta mukazi wo n'otandika mukazi wange n'omwana bajja mukulira. Bw'onooteekawo omwana wo bajja muvuma. Nzijukira bulungi nnyo omukyalo yateeka maama we ku midiya bakakkanira nga bamuvuma. Omukazi omukulu ki ekimukozesa ekizigu? Weewanika naye nga neewa mumuli bubi. Nalongo wano tango buli wano oyogera nga oyogera kiti toyogedde erinnya lya muntu talina wajja kutusuubula gwe kati awo n'obufumita emboozi kasi oba omanya katuuke gwe katuuka. Yakwata maama we n'amuteeka omukazi omukulu ng'ajjudde ekizigu. Tebamuvuma. Ani yali alabyeko maama we gy'asula? Weewanike ng'oli bulungi. Nzijukira wagamba nti muwala gwe oli mwasamu n'akakagambo ne katambula nnyo we baamuvumira. Maama wamugamba obuzibu oli mwasamu nnyo. Oli mwasamu. Mujjukire omukyala eyavaayo ng'ayogera ku by'omwana n'awolereza n'atuuka n'okuvuma omukyala oli omusawo Omuganda. Ate yamala n'amugera linnya. Thank you. Okitegeera naye kati oyo omukyala yayogera ekintu kimu kasita naye mukazi. Mugenderera olulimi. Njagala obbategeeza oyo agenda bamaasa wano na wano bw'ali bateyeekomye kamwake. Ate buli alina ssente tava eri n'azoogera. Buli alina omwami tava eri. Tulina abaami abatulabirira naye tetuva eri ne tubatimba. Naye yasula naye. Nalongo ekyo ensonga kya ssente nzire n'omukwano gwange yali akola mu palamenti ya Kenya muno. Omanyi palamenti ya Kenya they have lot of money okitegeera kulaba n'abakozi nga naye yasoma busawo naye we yafuna omusajja ne palamenti yagivaamu naye ng'omusajja gwe yafuna musajja mufumbo musajja amulabirira buli kimu ne kati akyakala nga wayaga ne tasobola kuva ate bwa intaneti tubeera ne TikTok ne twogera tavaanga kulaga bbaawe naye bbaawe yamusanga n'omwana w'omwo naye alina cent of money okiyogera bannakenya abalina sente alina n'ennyonyi 2 naye tavaanga kutuka musajja we mugulu kamera. Kati wano waliwo n'akaana baakatikidde range kalina omwami gwe kalina kaayiga omusajja bw'omuteeka ku social media tebikyatambula kaasirika bwekye. Kati mwe mulindire bagenda kukolokota omukazi oyo be bakola mulimu ki? Oyo omwana yaliko nebyalemerera byakoze kampuni ebyayo muti nate bikola ssente byagambye ebyalemererwa ate bibyayo kyoba olaba ng'ate atakiwadde time asinga kuba olwedde kifeeriya gamba namukasa tonnazaala. Ekyo kyengambye Nalongo namukasa kimugambye. Namukasa tonnazaala. Okola emirimu gye toyina mwana toyina buvunaanyizibwa bw'amaanyi bw'onooba olina kuzina babaganda toyina pressure. Kati bakiwe kuba n'oyo omukazi akusinga emyaka kiringanga bw'onojja n'otandika okwemigga nange nga gwe okyalina future yo olwedde eyange kasita nazaala abaana eyange ndabanga eyafa abaana bagisibye bwe bati disitananati ali bwati yakazaala alabye bino abaana bamukuba left right center atafuuse singa omulundi ogwokubiri nobeera n'omwami eyanyanjula eri bamuyita community dick. What is that? Nawe newekula mbu nno you are classic. Omwami kinaabiro buli ayagala anaabiramu ye mwami kinaabiro kya Kampala buli ayagala yanaaba. Zizo nzijjeeye mulungi obutagambika expanse. Namukasa, you still have life to live. Ezamu zijjeko kuno ku gundi. Sarah Sigwaidwe bikola olowooza. Sarah
omukyala alina ndabako obikendeeza kamairavu atsange katonda ali ku saidi yange tavangamu kati zino zaani soka ombuulire zaani olo mayindo tubadde tumuyita mu Indonesia naye bamuyita mayindo mulaba ekimuvumya tewaliwo kyamaanyi naye kwagala kwewanika. Yes. Ekyo ayagala okukakkanya abantu alonzi nga wakitalo nnyo. Kati nno byebyo ezo sofa ez'akafuluma era ndabyagamba mbw ajja afulumya ebirala afulumye n'akakoofiira k'omuntu. Naalongo ola akakofiira akatrendinga awo Jeni bwe bali ne kasuku tebamuvuma jasi bali bamubuliraga mubuuzi naye we yazze ku mande ku kazinta kokola yabuzinze nayisa mu maaso nayisa buli omugongo ate nga yeerabidde ebyama bye tulina bye bingi tulina byama naye nga tulina ebyama bingi. Oyo nno omukyala kati kambabuuze akola mulimu ki era sente azijja eri mu basajja n'awaayo ku mwami nange naawa ku mwami omuguti gwalina buno bizinesi yiyo ali kamwani ne sente mu mukono omusajja talina kyamaanyi kye yateekamu. Oyo omuwala ayagala kukakkanya abantu kumanyiira kati agenda kuvugana n'abajja be bameka. Neze saali namujja omusajja yantawaanya butawaanya naye saamwagalako. Omusajja afuuka public toilet buli ayagala nze naliko ettaki nze naliyo ng'akwana ono akwana oli naye siba ku mukwano gwange ate munaye kalabikana bubi. Nze n'akasajja akaafumita amatu wadde kabeera Bulaaya akasajja akakulu bwe kati. Omukazi ate oyo omuwala tayi mukazi oyo tayiga omukazi n'avaayo n'akabira ku TV nti baganya okulabirira omwana era n'ovaayo n'oyasama. Omanyi bwe yamuvuma nga talabikako kyekisinga bwe yavuma oyo omukyala naye okimanyi kati bafaanagana. Omukazi n'ajja n'akabira ku TV n'asaba ne DNA yagisaba. Tubadde twagala kuwa kazindaalo naye olabika totuwulira. Waali yagisaba oba ali bizemu simanyi. Kati tulina Omu-Indonesia gwe twogerako mayindo tetumwogera mannya ye Mu-Indonesia stroke mayindo omwami waffe. Ya kakati ekisookera ddala nze ngenda kwawukanako nammwe. Nze ngenda kwogera erinnya. Nti oyogera erinnya nga si gwe njogerako. Kati nze batoka fiitinga oyo. Nedda bino ebigambo byange. Bino ebigambo byange si byonna mukasa. Era nze mbadde nsaba omuwala gwe bayita Reni. Nkwegayiridde Reni olwo omulimu gwo ogwakuweesa ku TV. TV gye bakuwako omulimu bakuwa kukola communication oba entertainment to the public. Wabula si kutwonoonera baana ng'ogifudde personal business nti oyimirire kuli ovuma abantu. Ekirala Ray P njagala omanye nti omwami gw'olina bamukulabulako. Donizera yavaayo n'ayogera ku mwami oyo. Engeri gye wafuna omwami oyo jjukira mwali mugenze bugenzi mu pate nga MC kye bamuwadde ssente akutwale nga MC
naye ng'ekigendererwa kyakufunira ne bakufuna. Kati mbadde nze nkusaba omwami wo ojjukire omukyala eyakaba amaziga Mama Fina bwe yayamba. Kati n'olw'ensonga eyo genda mpola ku bantu. Omwami gw'olina bazze ne bagamba nti eri gyali mu Amerika bamutwalanga mufumbo okuva e Dubai gye yali ayiiza yagenda ku maanyi ga mugongo tannaba kwetongola. Ebyo byonna babigamba nga tebabigamba mu mutima mubi. Ne bakugamba nti omwami eri gyali bambi yeyiga mu kuba ate nga kuba gyalimu kigamba nti naaguze emmotoka ye n'agiwa wabula yagenda n'asaba omulimu ne bamuwa okuvuga emmotoka olwedde eriwo. Oyo aba afuna akapasenteji katini nnyo okusinga oli yegulidde emmotoka ye n'agiwandiisaayo. Kati nkwegayirire Remi, kola emirimu gyo nga bw'ogikola, lekerawo okulowooza nti no guli wa kitalo. Bambi nkwegayiridde. Ate n'ekirala kaakati nze ndaba Remi agenda ku ayokeza Namukasa essaawa zino has nothing to lose. Talina editor. Toyina gy'ogenda kumuloopa mbuno oba yamenye breach oyo oba yakoze ya breachinze contract gundi abagiyita batya breaching what contract. Ye kaakati essaawa zino bamuyita freelancer. Asobola okuba n'akufuuyira ate nga tosobola kufuuyira ku TV. Ekitegeeza ogenda kulumwa stress nti Namukasa akyaza ffe ba edimiza abatalina ba editor. Kyenjagadde kyenjogera. Naye gwe omuntu ekigambo kyonna ky'onooyogera you are questioned. Ekyo nkwegayiridde duli walumba kusaasira. Kaakati ate olumbye gye abantu bangi nnyo abaayogera ku ggwe. Naffe ffenna twayogera. Naye ndowooza kati bw'oyegeraageranyizaamu nolaba nga ekiba engatto yo etuuka Namukasa n'oyagala bambi omulwanyise. Naye Namukasa si eka yayogera. Abantu bangi abaayogera. Era bangi abaawa endowooza zaabwe. Kati ate nengenda ku Ali Boxer. Ali Boxer oyo eyabadde mu kkooti ya Green. Nze nakola ne Ali Boxer ku radio emu. Ali Boxer oli musajja oli mukulu munnange. Era oli mukwano gwange waliko obwakamenti wantu. Twakola ffenna ku KIU nga ye akola programu after lunch. No, before lunch after sawa 4 Monday to Friday. Nkwegayirira Ali Boxer, you are a professional journalist and experienced journalist. Nkwegayirira mwana ono babeera nga abadraginga into stories zaabwe ez'abasajja. Ali sikwa nkwegayirira saagala okulaba image yo mu bintu bya kigwagwa ebyo. Kuba olina ekifo wotudde Ali okikoleredde. Leka wakiri oli omusajja omulala gwe simanyi gwe mwabadde naye naye gwe Ali Boxer. Nzijukira entandika gye watandikamu eri mu Adizido. Nga tuzannya bikatemba byaffe. Tabiyingiramu eby'abaana abakazi abyesonyiwe. Ebyabano biveemu Ali Boxer gw'oli kirala. Leka oli omugwagwa oli omulala oli omusajja yabaddewo yaakole. Kuba ye talina nnyo history. Naye gwe olina history, big history. Kubanga mu Buganda wange entandika gye watandikamu media okuddako ffe abakumanyi. Emyaka nga 20 emabega. So, tewenyigira mu bintu ebyo bya kidongo. Kuba oyo omukazi kati alinga ababuguyazi omuzanyi w'ebina Uganda ajja ateeke kaliba y'okuttaka Ali Boxer. Omuzanyi alinga nga atalina maama we kumuyita mubuulirira. Edimizaya. Ono omukyalo ono okugenda okumubeerako like kubanga tukize tugande intaneti buli omuntu ayogera ekintu ekibaddewo nga leero tubadde twogera Chinatown okitegeera Shoprite ebaddewo kati naye kyalina okutegeera ebintu biba bizze ku intaneti ate nga watukubira bbaawo n'omutuba mu maaso
omutugamba naye nomuleeta mu social media naffe tulina omudiscussingako kiba kikoze eki efulumye anti kakati abantu abasinga tebaawula kintu kye bayita public domain anti yamutukuba ensonga yonna omuntu gy'atadde mu public domain kambabuulira amazima oli reaction yonna gy'agireeseeko teguba musango era teri gye bayinza muloopa ne bwe nzija ekifaananyi ky'omu Google nenkikozesa neziteeka mu bisitole by'ekigwago tolina gy'oyinza kundoopa kubanga nakijja mu public domain. Public domain public domain libeeranga kkubo nti buli muntu bw'ayagadde oditambuliramu bw'alitambuliramu kasita ogoberera amateeka. Kati bw'obeera nga waleeta sitoole zo ez'omwami onoozikuba mu public domain kkiriza reaction z'abantu. Kyova olaba nga nze sirina muntu gwenziwenda banvumye buli kika kya kivumu kirabe katulabe kati simanyi naye sirina gwenyinza kunyiigira olw'ensonga emu nakwata image yange nenjiteeka mu public domain. Edimizaya teri muntu ayinza kubayo n'agamba Edi ewaabwe tugeze ewaabwe tubadde tusuubira osangayo kalina kuba bonna bamanyi nti Edimizaya maama we abadde alenga myera era kyonna kye basanze bagamba kyekyo. Kibi nnyo okweteeka mu ddala lye tutaliimu. Kati nze bwenfumba obugi bwange ne mbunywa teri yayinza kunsuubira nti Edi anywa wayini era buli olagira oyo anywa buugi. ensonga lwaki Edimizaya kyenjagala ono wawona omwalo ono bamuyita Winnie wa mami yakulanga vidiyo ngali waabwe ngali live takweka. Edimizaya mbadde nina kyembadde njagala okubuuza bw'ogamba nti tuve mu bintu by'ennyumba tuleme kumuyingira nnyo bw'onoova eri n'otandika okwagala okukkakkanya abantu ng'abantu obavuma buli akwambalira oba ayogera ku bbaawe omwambalira bw'ofuluma olina ekifaananyi ky'otulaga tujja kwagala nnyo Edimizaya okulaba wooweebaka kubanga oba olina kilaasi gye weetaddeko gye njagala okumanya nja kwagala okumanya oyambala otya engoye ozijjawa ovuga mmotoka ki kubanga engeri gy'oyimiriramu n'oyogeramu n'okkakkanya abantu banjagala nnyo okutegeera. Sooka olindeko Edimizaya kati essaawa zino sooka olindeko Edimizaya essaawa zino omukyalo oyo nange kennyini njagalako okulaba waasula njagalako okumanya omwana waasomera mu ssomero ki njagalako okumanya bannange ye Naalongo bw'osanga Edimizaya ng'atudde mu ekonome oyinza okwewuunya. Seewuunya kubanga oli tokkakkanya abantu kubanga ekyo kiri Edimizaya naye kati oli akkakkanya abantu bwe musanga mu economy wangi naalongo nakanziye Edimizaya ekifaananyi kituufu kyagala omulaga w'ogendanga n'ozannyira mu mazina embizi kibi bika basiraamu w'ogenda n'ozannyira mu bisooto naawe olina okkirizibwa bagenda kukuddugaza kati yazze wano kukuuna omukutu n'atulaga ffe tuli kye atunaaza ebisooto oba ekitegeera alikala Jane amunaaza ebisooto kati naye esaawa bagenda munaaza ebisooto kubanga oli n'aba akozesa ekyokulwanyisa kyonna kyasobola naye alina omumusaaba nga bwe yabadde amusaaba ku mpewo kati nano naye omukutu gwe naye gwagikukozesa okolaki. Naye labayo muganda wange Namukasa alina degree mu journalism yasomera ku IU. Yes. Oli bamuwa omulimu ku TV olw'okuba alina talent. Yasoma naye bamutekera. Kati waliwo enjawulo wakati w'omuyivu n'atali. Edimizaya bamutikira tetwagala tumugyeko bamutikira alina digiri naye tumanyi digiri yaki. Bamuwa omulimu gwa talenti. Betubeera nga twogera tutubuulira abantu mazima bwe kiri. Kati omuntu awa digiri tayinza kweyisa nga muntu ataasoma. Kati oli babeera nga ye agenze ku TV n'akola ebyo. Ate ye Namukasa alina okulagako n'agamba nti nze ndi wa bitabo. Ekituufu kiri nti omukyala ye alina amaalo bambi mangi.
Amaruga musumbwa kuba lumu waliwo we yali ku TV n'agamba waliwo gye twagenzeyo mbagagga nnyo naye ng'omuntu gw'ayogerako mugagga nnyo nga talina info nga bannaye bawunya bulungi omusajja wange yandeetedde engato anti eva mu Amerika kati ebyo bigenda kumukubya ppaka ate n'ekirala bambi omwana oyo era alina amaalo agansingaku wadde ng'alina kubanga kiki ekikuyimirizaayalindakoedimezaya nzijukira lumu wali mu traini n'okwata oba yali bbaga n'olya ffe tuli eno olayi nange kolo nalabira ddala amaani aidimizaya naye tokyabikola anti kati kyekugamba nti Nalongo nti edimiza talina kyakola abantu ne beewuunya ebyo byonna byeyogera bibbaga nze mbisanze bukulu era buli muntu yenna mbimugamba naye ekibi nnyo kati omwana ono okusiiga ekifaananyi nti waakali ate nga si waakali bwe twatuuka waliwo omuvubuka eyakwana omuwala infact kamwogera erinnya Medicine Ntongo olugomuyita omugagga yakwana omuwala Mityana Town Secondary nga media ayambala buli naye ng'engoye zayambala ngatto ye yazika mu mikwano gye nga ffe tetumanyi kulowooza buli babinkolanga ebyo Eddi kusabulirawo ddala awo wuliriza kati n'akwana Edigaalo w'oku tawuni n'amukuba naye in actual sense taata wa Medicine Ntongo yali atunda akola Lugabire wali Emityana ku paaka nga wakolera Lugabire zino okukuba Lugabire nti oba kitegeera abasala ebipiira ebyo omuwala bwe yategeera Medi bwe yamukyawa kuba yali amulowooleza mu kiraasi ndala kaakati njagala bannayuganda tumanye kibi nnyo okweteekawo nga tetuliiyo Medicine Ntongo bwe yafuna ssente yagaba ebiramu bya motoka naye kati essaawa zino Medicine Ntongo avuga Nuuwa ate nga nkadde eyagaba ku motoka eza miliyoni ne miliyoni ng'ateeka wali emmotoka ku Pioneer Mall n'agigala range n'etokota omulaba nga Ray ali ku TV alowooza tasoose okukola ku TV bangi bazikozeeko era bangi ne bazivaako bangi nno kati bakyagana kola ku TV ekirala nawe waali si we yasookera kitegeeza nawe asobola ovaawo kambawo information yali akola ku TV opera kiti tugimanyi ngaakola ne ku radio ku Galaxy era alina contract ebaagano giwenyinga bujja ku nsonga zino bamanga bbiri Bitasha fena tumumanyi ninge gyabyuzingamu Bitasha ku mpewo ne ku YouTube channel yalabikibwanga ne bawo okumususanga ne programu nazingira mu programu zatateekeddwa okuba ng'ayingibwamu contract ne baagano giwenyinga buto era kyekyamujja ne ku Galaxy baamaala amaanyi nga biseera bibira kubanja ate jjuuka bali abantu boyogera ku Galaxy bona balina logawufu abasajja abakabi abakazi abalungi contract ne bakolaki naye Beni Maloba wani na kino mbadde njagala nsaba bannayuganda ffenna abali wano tukiteeke mu ndowooza nti ennaku zino TVs zitambulira ku kintu kye bayita traffic namukasa akimanyi nti abantu baakoowa okubabuulira ebirimu amakulu ku TV abantu kati baagala ebyo kulaba byabafulu figa ebintu bwe bityo kati era oyinza okwewuunya ng'essaawa zino saga eyo oyo omwana okujja ku TV neyisa bw'ati ng'essaawa zino kyongeza traffic waggulu n'okulaba puroguramu yaabwe Mwami yes Eddie oli mutuufu side emu
ne side emu obanga owa information no omunamawulire omutuufu olisa both sides katika nkubuulye twagenda tulaba wano champion good ku TVM nenga nereeta tata wa champion good lwalita omukyamu okitegeera TV yali ewanise ebibanga twafuna twakiraba ekyaliwo ensobe essatu zeyakolamu eyo musage yaliwo ya Alien TV twagenda okwekanga katono programu eyo egwera eddala wansi etandise obulizi kudda waggulu wobanga oli producer wa show data information wadde nga bitegera tebiri mu magezi nenga nga tisinga bikwagana n'omulama kwa nsaazo tuli wano fena tutudde wano naye abantu abatuuliza wano n'abatulaba wetwogera kasasi atali mutuufu era tebajja kudda bajja kugamba balima bya kiyaaye tebajja kuddamu kubimba bajja tuubira bwezi bagende yogeranga amazima ng'oze ku mukutu gonna